Tuka tukyagenda maaso nga bukulonda ddala ku nsonga nga bwe tuzitembeeta mu munye ku 31 ku Swahili TV. Atukyali ku nsonga y'omwana w'obuwala naddala mu bivumbuddwa amanyiddwa nga Ruth Namakula. Ono nno n'okusaka tebanakolera ensimbi ze tezinaba nga ate obuwoli ozimuwewe ziri okumpi bukadde 12 Pride Microfinance bakyefudde kyeserekidde muzigo mu ttimpa. Tukyagenda maaso Kennedy Sebunyayi muganda w'omuwala oyo naye aliko ensonga zannyonnyodde butya ensimbi zino gye zaabulamu. Katobe na temboze. Abalina okufuna sente mu MoneyGram mu Bbanka eya Pride Microfinance Kabalagala bagamba nti kyebasangayo bakyewuunya kubanga bwe butaba bubbi obuli mu kifo kino buzigu bwe buliyo. Bw'otunuulira buli kyetooloolera ku bubbi bwa ssente za Ruth Namakula kizibu okwawula abaddukanya bbanka eno eya Pride Microfinance Kabalagala n'abakozi baabwe mu MoneyGram abakolagana n'ababbi okunyaga ssente z'abantu. Kennedy Sebunya twalese aliko byabuuza maneja wa bbanka eno ku bigobererwa ng'omuntu tannaba kuweebwa ssente ezibeera ziweerezeddwa. Buuza naye ssente nga bwazigabira ku ki ku driving permit amateeka ga bbanka tebaateekawo amateeka nti ssente bazigabira ku ndagamuntu kati agamba ekyo gavumenti tennakiisa wabula kigenda tutandika okukola omwaka ogujja. Ogambye ebbaluwa gye mwali mumuwa ngamba manager wa Pride Microfinance Kabalagala yali agaanye okukola ki? Yali agaanye ogireceive. Tumugambe ebbaluwa gireceivinga eraga nti complaint yaffe ogifunye. Kisooka ngenda gireceivinga. Kale kati bwamala okugikwata ngamba ebbaluwa yammwe ebiwandiiko byaffe addaawo abisaamu amaaso ng'ayita ne munne oli kashi ye yagaba ssente nga ffe batufulumya nga batugobamu munda nga batuzza wabweru nga tutuula wali nga tufunako we tutuulira. Otyo nti mufuna we mutuula nga beegeya. Sebunya ogambye Ruth yalina biki? Kati Ruth yalina ebiwandiiko byonna ebya ssente byonna nga byali bizze complaints zetwazze tukola kati nga bamugamba abibatwalireko kati nga abibatwalirako. Ekiti baali bakoze eki? Kati mu kubibatwalirako ate baali babirembedde. Kati Ruth kwe kukambuwala agamba ebiwandiiko byaffe mubikola eki mbituwe. Ogambye nga babagamba ki? Ko Kashiana agamba ati nze mbadde manyi temubyagala. Namugamba ebiwandiiko tubyagala kubanga ebiwandiiko bibyaliko byonna gye twali tuvudde nga tujja tukomplaininga n'essente tujja tuzinoonya. Olwo mufuluma bbanka eya Pride Microfinance Kabalagala nga tukwata kubo nga tufuluma mu bbanka kati nga tugendera ddala ffe ku office we baali batugambye wali nga ku Kampala Road side awo nga tugendawo kati we tugendawo atutuukawo nga tubabuulira ensonga zaffe ezo ng'omusajja atugamba ati wano we babasindise si we watuufu we babagambye ensonga zammwe si we watuufu. Ensonga z'obubbi mu bbanka ya Pride Microfinance bewandiyogeddeko ng'abayinza okuzikwasaganya nabo bakulembeza malala okusinga n'ebirala byonna era batuula ku kitebe kyabwe ekamwokya. Bano lwe twabasisinkana kaali katuubagiro kennyini ng'ekyokulumirirwa omuntu wa wansi si kye baliko n'akatono. Kati muzzaako kyolwo nga tugendera ddala ffe ku office we baali batugambye wali nga ku Kampala Road side awo nga tugendawo kati we tugendawo atutuukawo nga tubabuulira ensonga zaffe ezo ng'omusajja atugamba ati wano we babasindise si we watuufu we babagambye ensonga zammwe si we watuufu tetukola kweza ensonga ezo nsanga waliyo abakuzikola ki abazikolako. Manyi buli alaba emboozi ya Namakula ekomekkereza bwesooza era bangi musaasira omuwala ono olw'embeera gye yatuukako. Sebunya ogamba Namakula oluvannyuma yaddayo mu bbanka eno nga ddayo alawo bafayiro bagisukumye bagisindise bali fayiro bagifuwadinze mu bakama baabwe batunulemu eyo ensonga. Ruth agenda okutuukayo nga fayiro tetuukanga kyokka olwo nga wayise wiiki jjukira baali batugaye mu nnaku 2 bajja kuba fayiro etuuseyo naye wayita wiiki nga fayiro tebagisukumanga nayo gyeyina kubeera. Kimu kyokka kyembuuza
Ruth Namakula muganda wo wali omugiddeyoko ku ssente. Yasooka okugenda ebweru ewalala ewasooka namugirayo miliyoni zaali 15 era n'akomawo n'azisanga n'agulako akapolotike. Kati zino bazibbira mu Pride Microfinance. Temwafunamu butakkaanya. Twafunamu obutakkaanya mu bya ssente zino ezasembayo zino ezazze lwa nsonga yatuuka nga nteebereza nti nze nzibbye. Kibi nnyo. Olwo ate mu kusooka mu kusooka tewaaliwo kubanga twali tutambulira wamu nga nze muwana amagezi ag'okwekulaakulanya nti ssente ziteekebwa n'ogira vooti gula kanoogira vooti kubanga niwe yali akuzinga yali ne pulaani ze nali nzumanyi mukazi wattu ez'okukola ki ez'okukola bizinensi gwe yali aŋŋambye nkubuulire tubonaabona gye tuli ssente tuzituwaira mpulirira sigenda kudda bweru njagala akasente kwange naaba nfunye oba katono katya njijembeko kyentandika e Uganda nesigenda kudda mu Bawarabu. Ennaku gye yayitamu yamuwaliriza okusalawo nga bw'atajja kudda mu Buwarabu. Ng'oba oli awo omukazi wattu amanyi nti bw'akwasaganya ssente ze yali akoledde anaatandikira awo okulanda. Ze yakola zonna abafere bazibbira e Uganda. Bambega ba poliisi ekibuli ku kitebe kyabwe bagamba nti obufere buno bungi nnyo. Kyokka era mu zimu bbanka ze basongamu eya Pride Microfinance tebuzeeko. Bano bagenda kuyambira Namakula era batya. Tudda nabyo. Bya Robert Mutebi ne Dennis Kasirye, Salt TV, Omunnyo.